kati omusumba amanyikirwa nga Martha Ssemakula alabika nga munnange yazze amazeeko era ng'oluvannyuma olw'okubeera nga ate yalumbaganya omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform mumanyi bulungi nnyo ono ntakwatwako ku social media alina amagye ag'enjawulo agamulwanira entalo era nga munnange olwamaze okubeera nga ate akola obutambi nga ategeeza mu Bobi Wine biki tamatira ina omutima mubi sako n'ebigambo ebirala bingi nnyo nga bwe nasobodde okubeera nga ate mbikutera waawo munnange abaana kye bamukola kikambwe nnyo kakati nno ono alabika nga yazze amazeeko nga mukutegeeza era ng'enkya ya leero avuddeyo nabeera nga ate ayongerezako wali we yakomye alangidde Robert Kyagulanyi Ssentamu kunywa enjaga sako n'ebigambo ebirala bingi nnyo era ng'ono avuddeyo n'ategeeza nti ye yasooka mu bwamalaaya wabula Mukama nabeera nga ate amukwatizaako n'akyuka ng'omuntu era kakati pasita akadde kana ebigambo biradde bingi nnyo era nga mbiyinamu obutambi awenda kubeera nga ate mbikuzanyiro tusobola okubeera nga ate ensonga ezo zewulirako tuula butuzikaliro jagenda wansi awo obeere nga ate naawe otuwendowooza kusinziira omukyalo ono byasobodde okubeera nga ate aweereza omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform naye ng'abaana kye bamukola abaana bakyengedde okubeera nga ate munnange bamuyisaamu egaali tuula butuzikalira ngenda kubeera nga ate kutuusako ensonga ezo sako n'ensonga endala nnyingi nnyo nga bwe ziri mu kubeera nga ate zigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda ku video teetako ekigalo likinga sharingirako abalala shekasha musoma wadduwa enamba z'essimu of course asobola okubeera nga ate neerabira okujjukiza tobona abalana bizibu nga Sheka Wali ajja kubeera nga ate akulombereddwa ensonga zo zijja kubeera nga ate zitambula bulungi nnyo mmaliradi sana katulabe pasita Martha Ssemakula ki ekiriwo akadde kano n'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform temuva ne lwaki nze yali malaaya munvuma obwamalaaya. Why do you abuse me that I was a harlot? Wano mu Uganda tulinawo omukulembeze. In Uganda we have a leader we mutaddemu essuubira mwe mugwe mulaba ng'omulokozi. whom you see as a savior. Naye yali Saabayaga. And he was a real person that was ng'aginywa n'ayagaza Uganda yonna okuginywa. and he could smoke ganja. Naye kati gwe mulaba ng'omulokozi But wammwe. that one is the one that you see as your savior. Kakati Katonda n'aleese yali malaaya. So the Lord has brought somebody whom you say was a Azze harlot, okukomyawo essuubi mu baali baweddemu has essuubi. come to restore hope unto the people that Suubirira are mu hopeless. Katonda edda olimutendereza. Hope in God, at last you shall praise Zikubire the Lord. Katonda engalo ezo nga za waggulu. More hand clap unto the Father. Zikubire Katonda engalo. I'm telling you. Kubuulira. Abaali bamalaaya The people that were once ne harlot Basaabayaga and the people that were smoking bwe ganja. kasita okyukira The Katonda. moment you turn to God, Abayaga abali the people that smoke waliwo ganja, Katonda asobola okukyusa ebyafaayo there byammwe. is a God that can change your history. Bw'obanga wali malaaya nga bwe bantuuma, If you were a harlot, as they say, kankubulire Saala terimba. prayer lies not. Katonda akagambo ako nkagala nnyo Dawudi bw'agamba suubirira mu Katonda edda olimutendereza. Hope in God, at last you shall praise the Lord. Kankwate ku muliraano wange gwe nkwatira ku oyo Tap your omuŋŋambire. neighbor. Suubirira mu Katonda. Hope in God. Ne bw'oba wali malaaya, Even if you were a harlot, ensinga ekumanyiddemu ekyo. and the Lord knows you by Bwe that. suubirira mu Katonda Hope in God. edda olimutendereza. At last you shall praise the Lord. Kwata ku mukono omulala alabika yali Saabayaga mukwateko mugambe. Tap your neighbor and tell them, Ne bw'oba wali onywa ya Uganda yonna, even if you are smoking bwe ganja, kasita osuubirira mu the Katonda moment you hope in edda God, at olimutendereza. last you shall praise the Zikubire Lord. amasebagala. Enjaga ne bw'oba wali onywa ya Uganda yonna, Even if you are smoking ganja, suubirira mu Katonda hope in God. edda olimutendereza. At last you shall Nga praise the Katonda Lord. afudde ensonga mu ggwanga, zikubire When the Katonda Lord engalo nga has za made you a waggulu. point of reference. Kama waffe omulungi yeebazibwe. Amen. Onvuma otya nti nali malaaya How can you abuse me that I was a nga harlot? ne gw'onvumira yali Saabayaga And even the person of whom you are abusing me used ng'anywa to ya smoke, Uganda yonna, and he could smoke ganja in the ajagaza waist. n'abadde taginywa. And even he could inspire the person that was not smoking Mu it. ggulu waliyo Katonda. In Bannayuganda akasimu ako ke mukubako, that call that you give him, essimu eyo eya 0706 that contact of 592304 070 simu yammwe yakubasabira. it is just a contact to pray for you. Gikubeko ngenda kukusabira Give a call, I'll pray for you. kubanga kye nalabye ennaku mpitirivu nnyo. People are filled with sorrow. Abantu balina ennaku nnyingi. People are filled with much sorrow. We are dealing with desperate people. Tukolagana n'abantu abatakyalina ssuubi. Talina ssuubi mulamu tayagala kutegeera. They don't have hope and they don't want to understand. Yavaavaako dda They gave up on life. naye Yesu asobola. But Jesus is able. Olaba akyusa n'abagoba eddalu abasobola. Even is able to change the people that run Katonda talina praise. muntu tasobola kudiringana. There is nobody
the Lord can fail to deal with anybody. kakati simu ekikubeko ngenda kusabira Therefore, give a call, I shall pray for you. nze nyina simu ezange ziri private I have my private call, naye eyo yammwe but that is yours. naye kati nawulidde ne ku mutima gwange Even I felt onto my heart. nti naawe ayagala okugikubako ng'ovuma Even to you that wants to give a call to era accuse. ngenda kugirekako kubanga bwe njijjako abantu basobola okwetuga People can strangle themselves. So ate great. bw'ayogera bambi omutima gukola gutya And when they speak, their hearts are relieved. omutima gutobolokoka nja kugirekako gamba yesu nteekaawo omulawudi Then I shall press the yes button and I get to hear what you nsumba have. namakulu olinga akabizi Pastor Namakula, you were like this. nangamba kati oyawulira bulungi I say this one is relieved. bweba nsaagala muntu n'omu affena tutuuke mu uganda I want Kye us gye twagala all to get to our destination. era na kino kitwale ne bw'obanga olwana na mujjawo Even if you're fighting with your bw'owemula mujjawo n'omugamba malaya gwe nviira ku musajja wange ng'amuvaako you have to give up on my man. bayibuli egamba obusungu butuula mu kifuba ky'omusirusiru The Bible says that anger dwells into the bosom of a buli foolish man. lwolaba ng'omuntu adespondinga eri ensonga n'obusungu musirusiru bibiri kale Whenever you see anybody responding to an issue in a hungry way, is a foolish person. obusungu butuula mu kifuba ky'abasirusiru Anger dwells in the bosom of the foolish. bannayuganda si basirusiru Ugandans are not fools, wabula akabinja k'abatonotono but just a clique of a few. abo be tugenda okusabira Those are the people we are going to pray nabo for. katonda ajja kubakolamu omulimu The Lord will do some work in them. saagala njogera eri gye bagamba ngu ne mubasa mu kino bavaamu nga bwe wabatadde si kituufu yesu yakola atya Jesus is able to change them. asobola okubakyusiza ddala He's much more able to change ku them. lwokutaano ffenna tuli wano Friday we are happening. tugenda kusabira obulamu bwaffe We are going to pray for our oba lives. tonna ajja ku lwokutaano akanambako kakubeko Please, if you're coming on Friday, give a call onto that ekisooka number. ngambye ngenda kukusabira I'm going to pray for you. ekyokulala Second, naawe ayagala okuyomba ngenda kuwuliriza even to you that wants to abuse, I'm going to pray otowolokoke that oleme you find some relief, okwetugira mu nnyumba that you may not strangle yourself into your house. mukama waffe omulungi Praise the Lord. isn't the Lord beautiful Yesu si mulungi. mukubire gw'omwoyo mutukuvu Yogera nti yesu It is Jesus. oyo kyekigo kyaffe uganda He's our stronghold as Uganda. temumusabuzibwa na kuwemula yesu kyekyokudamu kyaffe Jesus is our answer. mukama waffe omulungi yebaze Praise the Lord. mukyukire ekigo Turn bannayuganda to the stronghold yesu Uganda. asobola okulokola eggwanga lino Jesus can indeed send you yesu back. asobola okututeeka we tugwanidde okubeera Jesus can place us where we deserve to be. tera okuwulira abababuzaabuza I usually hear people that, mwongere okuwemula kyekyokulwanyisa kye mulina that continue to speak obscenity. That is the ammunition you buli have. kisandi ekize kiyitawo embeera esigala y'emu Anytime that goes by, the situation keeps the same. ate ne tutatuta tuddamu ne twewemula And now we speak obscenity to ourselves. nze mukama yantumye eri bannayuganda The Lord sent me to Uganda. naŋŋamba mbagambe mujye tukyukire ekigo Come, let us turn to the stronghold. kama gamba ngenda kubaddiza emirundi ebikufu ebyo ebyali byayonooneka I'm going to pay you double. amiinayo ng'esingako A louder amen. katonda ajja kutereeza ebyobufuzi bwa uganda The Lord is going to put right the politics of katonda agenda Uganda. kutegeera ebyenfuna bya uganda The Lord is going to put right the finances of bwe Uganda. bwonkubira essimu no nga alamusoba namakula olinga akabijji and what does change with this what does it change with this nation Ekyo kiina kyekikyusa ku ggwanga lino. mukama waffe omulungi Praise the Lord. kuva yesu yayingira mu nnyumba yaffe Ever since Jesus came to our house, ndabye katonda ng'ajja atuyamba I've seen the Lord helping us. olwaleero nga nfaanana okuba ng'alya ku ssente za state house This day looking as if I'm feeding on the money from Satan. naye nga terya ku ssente z'eggulu And yet I'm fed by the heavenly government. naye nazo sizigaana But I do not say no to it. neza state house bwe zijja katonda yaba azireese When the money from Restore comes, it is by the help of nolwekyo God. nze ntwala okusa kuno okubaaniriza Therefore I welcome you. ennateete waliyo katonda In Natete there is God. waliyo ekifo katonda kyeroboza okulagiramu erinnya lye There is a place the Lord has consecrated to showcase His name. nolwekyo tosula mu nnyumba buli lwakutaano Therefore do not keep in the house every jangu Friday. okwate ku masanyalaze gano ge bayita fiifeesi Come and tap of the electricity. ogenda kulokoka mu bwavu bw'ekika You kyewammwe shall be saved from the poverty of your clan. amaka gaali gayononeka gagenda kutereera The family that was a mess is going to get right. tolinda uganda yonna kutereera Do not wait for the entire Uganda to bwe change. kyangu osabire obulamu bwo Come and pray for your life. obanga uganda lukoola katonda agambye anakkubirawo ekkubo gwe n'olaba ekkubo abalala lye If batalaba Uganda is the wasteland, the Lord will pave a way for you. kubanga uganda ddungu If Uganda is a desert, katonda agambye ne
omugga He says that even in the desert I'll make space for abaana you. bo bajja kusoma ne mu nsi enkalubo Your children shall acquire education in the tough ojja land. kulya ekyemisana n'ekyeggulo newankubadde uganda ekyali You shall feed in lunch and also supper, even if things are tight in Uganda. nolwekyo mujje tunoonye katonda Therefore come and let us seek after the Lord. obulamu tebugenda kusigala ki Your life cannot keep the same again. Hallelujah. Hallelujah. ono yali munyuwanjaga si Uganda yokka yekimanyi n'amawanga amalala gakimanyi Mukama Katonda n'amukyusa ekyawandiikibwa ekya Yeremiya kituukirire nti nze Katonda waabo bonna abalina omubiri waliwo ekiyinza okunnema ono yali malaaya obwamalaaya bwamusombera emize mingi yajja nagyo mu kkanisa gyo tagisumululwangamu bwe tulaba ebitabo okuviira ddala bulubereberye paka mu kubikkulirwa Bayibuli evumirira obwenzi okuviira ddala ku lubere paka kubikkulirwa enjaga kitwale nti nfuufu osobola oliirawo emmere naye bbi tosobola lya mmere nga bbi waali jawo obubiibo mu kkanisa kavidiyo kano nkagalako muntu yalya ku mutwe gw'engege yekka oba tolyanga ku mutwe gwa ngege kayiteko buyisi tambula otuviire mu bulamu bwa bulijjo nyina ekintu kye nalowoozezza naye nagenze tunula nga buli muntu omugezi mu nsi muno basooka muyita mulalu era buli jiniyasi yenna kasita oyiye abalala kye batalowooza osooka kufuuka mulalu n'obaako omusiru n'omala n'ofuuka omugezi nga bamaze okikozesa ne kikola natudde wano nensooka ntunuulira structure abazungu gye baatukolera ng'omuzadde yalina okuweerera omwana bw'oweerera omwana oba mufunira kufuna kyakkola mu ndowooza zange ne ŋŋamba okusoma pulaani yabwe gye baleeta yali yakutwononera myaka 25 egisooka egy'obulamu kubanga gigenda okuggwako ng'omwana talina kyakola asoma P1 paka P7 nga talina mulimu era talina kyasobola kukola n'asoma senior 1 paka ku senior 6 era n'afuluma nga talina mulimu era nga talina kyasobola kukola n'asoma omwana oyo paka ku university eyo gyafunira ekyokukola mu egyo emyaka 2 egisembayo kitegeeza kinti gino emyaka egyasoma ku university gyayigamu ekyokukola gyasoma ku college gyafunamu ekyokukola kati nno giri emyaka emirala nga 15 20 nagyo ne gibeera nga gifudde bufi ne ŋŋamba abasajja bano bakola window eri open okusoma tekuliiko nti olina kukoma ku myaka bwe giti kikyamu kituufu kubanga ne bwoba ku myaka 8 osobola okuddayo n'osoma ate ne ntunuulira ng'oli waddemba okuddayo okusoma wonna w'oyagalira era n'osoma ky'oyagala ne ŋŋamba yindako okimanyi ebulaaya eno tulina abantu abali mu Amerika nga tamanyi luzungu okimanyi waliyo abazungu nga teyasoma naye ng'ate balina ssente wano nno ne ndabawo ensonga ne ŋŋamba watya ku muntu eyeeyiiya ng'obulamu bwagatta school fees 2 gakyakubula eza university z'onaafuna connection okutwala omwana wo wagenda okukolera wano nno nze nedeeta akalowoozo olaba otya omwana wo oluweza emyaka 5 n'asoma n'ogenda n'omutwala wali nga n'ofuna omusomesa ng'amusomesa luzungu na ddiini byokka luzungu kubala na ddiini byokka mpuliriza bulungi wano omusomesa oyo omwana ng'ajja n'amusomesa olw'eggulu ku makya n'agenda n'akola kubanga certificate bagikubuuza ku ssomero naye muri yo life tewaliwe weetaga certificate okuleka ng'onoonya mulimu naye ate omuntu eyasomako tewaliwe bakubuuza nti wasoma n'oleeta history n'oleeta bino ebyafaayo simanya byaki geography obaani ebimu tebiggasa kati wano n'ofunayo ekisomesa kyo ng'okiwa ssente ne kiyitirawo olw'eggulo ne kisomesa omwana we waka wano omwana emisana n'omuyigiriza emirimu gy'alina okukola gwe tofaayo ku bya certificate kuba tegenda mugasa tudde n'ekyeŋŋamba kyekiri wamaze P7 olwedda aba mukulu ekimala amanyi okusoma okuwandiika n'okukola ki n'ofunayo omusomesa wo ng'abasomeseza waka olw'eggulo kati ekiro emisana omwana n'abeera ng'asoma birala ng'omuyigiriza mirimu gyo kubajja kukola ki neerabayo ky'oba okoze omwana oyo kimanyi agenda okuweza emyaka 16
ng'olede yatandise dde okukwata ssente. Omwana owa P7 omwana w'emyaka 9 waba yatandise okubajja okkanika emmotoka agenda oweza emyaka 25 2 gyokka bwe giti ng'olede yeegulira dde amapoloti yakola ki kati awo waddembe okuddayo ne yeeweerera kati ate awo tasobola soma by'atayagala ate ne bwaddayo okusoma anoonya ekibiina gy'agendamu nga kigenda agenda kuguka mu bino byabadde akola byennyini kati kankubuulira awo chain of poverty woba ogikubiddemu olujegere. Ekisooka tewali tteeka ligamba nti ku myaka bwe giti toddayo kusoma. Kyakubiri tebasobola kusomesa nonsense ng'olwedde okuze ebimu tusoma kusanyusa bazadde n'ofaafagana ne history nze embavu zonna zennyina ku mubiri ez'embooko zonna zaali za kirasi ziri history simanyaani emboko za history omuzibu nga ki kwata bino kwata biri ne subject obeera n'abasomesa 15 ne bakuwa emitwe buli omu ng'omugyako kino naye bw'otuuka mu nsi bye weetaaga bitini munnanga okusakisidinga. Nze singa namanyirawo muzadde wange nga yankeza mu galagi nga nyina emyaka 6 n'aligenza okutuuka ku myaka 15 ng'experience gye nyina olwedde nga nyina ne bakasitoma we yali badde ankolera bukolezi galagi singa siri ku kyeyo. Nejjukira era bwe naali agadde okuddayo okusoma n'aligenze n'ensoma bino ebyabakulu watya n'embuukira n'engenda wali n'ensoma koosi ng'ennyamba kukanika kokka kati siina we nali nfaafaaganira na history. Omuzadde abazungu bakola pulaani nga yatutira myaka 25 egisooka egy'obulamu P1 P7 nasale biki byonna twatugende senior 1 senior 4 senior 6 egyo emyaka gigatte gyonna lumu omala ogende ku university osomeyo emirala 3 ofune omulimu nga gukuwa mitwalo aga nga gukuwa kakadde aka naye nkusiba singa nkwata omwana wange ffenna nga tubaagaliza kuba bulungi ku myaka n'asoma paka P7 ne mujjamu nenfuna omusomesa nga amusomesa luzungu lwokka olw'eggulo n'okubala nga byokka byamusomesa n'eddiini nga babimusomeseza abaka n'ensasula coaching ng'ate asoma lwaggulo ku makya n'akeera mu galagi ku makya n'akeera mu bbajjiro. Omwana oyo okimanyi agenda otutuuka ku myaka oli gy'amalirako P7 senior 4 omwana oyo okimanyi aba mukugu mu kubajja entebe okimanyi aba ne bakasitoma okimanyi onoonya bunoonya 5 ku 10 w'omuteeka nga wawe natasasula renti okimanyi omuzadde obeera wali nga gwe kashiya ku mwana w'emyaka 25 agenda ogiweza ng'olwedde alina bakirayanti abamala nga talina gye yeetaaga kunoonya mulimu. Okimanyi okusoma gwe kokka kye kintu kyokka mu nsi ekirebolinga omuntu nti wano tajyawo ekikutimbako akapande nti tojyawo g'omulimu tosaanidde gukola naye nga ssente ozeetaaga. Okimanyi abantu abataasoma teri anoonya mulimu teriyo muntu ataasoma anoonya mulimu ate ogenda gujjawa kubeera okimanyi olina kweyiiya oba tokoledde muntu wako olina kweyiiya kati okimanyi ate abaasoma bokka mu nsi muno yatuula ewaka n'agamba emirimu gyambula naye kati mugenda kufundikira nga wadde omaze okusoma ate okola giri gy'otayagala. Wano omwana wo ne bw'omulemezaamu n'omuyigiriza okusimba emmwanyi genda wano simba emmwanyi n'azisimba n'atandika okuyiiya bw'obanga osoma kufuna certificate ng'olyoke naye omuzadde akolerera omwana wo okuba obulungi kano katunulemu nnyo nagambye kabagezi bokka bw'oba tewalya omutwe gwange getosembera wano ddala mu butuufu nze njagala kweyogerako nga nze teriyo mulimu kati gw'osobola kumpa teriyo mulimu gw'osobola kumpa n'onsasula eguliiyo okuleka nga gwaze mu ofiisi yange tosobola kunsasula siina muntu gwe nsobola kukolera wano mu America wadde sisobola ogenda kumpa sente mbeka nze sisobola kwefunira ate nange njagala bensasula gwe kankubuli olaba ensi eno myaka 2 gino egisooka imagine ogenda okuva ku campus ng'olina girlfriend olina boyfriend abawala bamumala ku campus ng'ofumbirwa kati ogenda otandika okukola bakuwa miliyoni 1 oba 5,000 oba 8 naye ate osasula renti olina obuvunaanyizibwa naye wano omwana agenda otandika okukola nga tasasula renti talina kyasasula talina buvunaanyizibwa soka otunulemu ono omwana gwe watutte mu galagi nga yakamala P7 ng'olweggulo asoma luzungu n'okubala musomesa nga janaabimusomesezeeka ne bw'aba taguladiweeti nze naye ng'abimanyi kuba ensi kutegeera okusobola okwogera oluzungu okuwandiika n'okusoma bye bisinga amakulu empapula z'abasinga tezibagasiriza
era bangi tezijja bagasa. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.